Ali TV egi nkwaniriza osiibye otya oli otya gyosinzidde okuba nga onfollowinga ngenda kusaba ompere vidiyo eno ka like mpera vidiyo eno ka like ate osigale nga ofollowinga mba n'amawulire agaba gatambulatambula okwetoola eggwanga lyattu Uganda gimpere like vidiyo nate osubscribe ng'onyigene kale jjukira Season Wakula yazaalira Pastor Bujinga akaana ak'obuwala wabula ono akyaliyo mu ddwaliro okusinziira ku nsonda ezifulumya amawulire akosa ne sources ezinjawulo ziraga nti Makula yazaala newankubadde yazaala omwana ow'obuwala naye current situation si nnungi okutwaliza wamu embeera ye bambi si nnungi okutwalizamu era mu ddwaliro akyaliyo tebanaba kubanga bamusiibula era olunaku olw'eggulo Pastor Bujingo yakyaddeyo yazzeeyoko n'addamu kubanga amukyalirako n'okubanga amutwalira ku bimuli ennaku zino Bujingo takyava mu ddwaliro Bujingo takyava mu ddwaliro nga bayogerera mukazi we ono nga bagamba mukazi we omugumba mukazi we alina kusooka kwetondera Teddy Bujingo awo alyoka azaale bannange Bujingo ndoza kati ebisinga bikola kulumya bannayuganda balumiza bagamba nti balabe be era agamba nti abamu ku abo bayogeranga Makula ebigambo bemu ku abo abaali bakola kye bali bagezaako kubanga munnange basidaanya Makula n'okumulemesa okubanga azaalwa naye agamba nti Katonda byonna byonna ebikoligo yabikutudde ebikoligo byonna byonna yabisiimuddewo enjegere zonna ezaali zeesibye zonna Katonda yakoze ki Katonda yazikutudde munnange byemu ku ebitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media naye nga Makula byessa tali bulungi ebyaddala mwali mu ddwaliro naye alumizibwa newankubadde omwana yamuzaala era omwana ye alikiriya naye Makula ye nga ye tali bulungi mwena abafaani ba Makula musobola okuba nga mukola ki mumusayira asobola okuba nga assuuka bulungi naye nga si birungi newankubadde omwana ye yamuzaala newankubadde abasinga basooka gamba abalongo tebaaliyo omwana yazaala omu si balongo kubanga ndabyeyo ku social media platforms ezisinga nga zigamba nti yazaala balongo bonna bawala nedda yazaala omwana omu muwala era ne Bujingo yakonfaminze nti omwana olyo alyogwa alyomu omwana era omwana oyo muwala munaye byemu ku ebitambulatambula akadde kano ku intaneti kossa ne social media platforms eziwerako mpera vidiyo eno like gimpere like ate osubscribe ng'onyigene kale abali mu ggwanga erya Iraq, Qatar, Saudi Arabia kossa ne mu ggwanga erya Oman mbeebaza ne bagamba nti muli baakabe nnyo okubanga mwasalawo okubanga mufollowinga ne mbagamba nti muli battabu nnyo muli bamutawana nnyo nga gyenkomeza okubanga mwasala okubanga mwekukumira ku Faali TV ebifaananyi byomunnange byesobodde okubanga nfuna mu ddwaliro wali byesobodde okubanga tufuna emu ku ebifa mu ddwaliro ebifaananyi ebya Makula mukyala wa Bujingo omu bw'ati era Bujingo agamba nti ono Makula wange omu bw'ati kabali kaabaani teri ajja kukola ki teri ajja kwetya kubanga munnange twaki twawukana Bujingo agamba nti teri era agamba nti ekya Makula okubanga alwawo kubanga azaala omwana Bujingo agamba nti tubale tweteekateeka awo tukomerawo ne tugamba nti naye mazima ddala ebyaddala Bujingo mu kooti amateeka gakola mu Uganda kuba bw'ogamba nti nno Bujingo yazadde omwana ne Makula kyokka nga bagamba nti si bafumbo jjukira kooti egamba nti yabagamba balindeko olw'ensonga nti Bujingo tayawukananga na Teddy mbikusoobera kubanga abasinga bagamba nti oba oliawo ekyali kitedde Pastor Bujingo kubanga ne Makula bazaala nti oba oliawo Bujingo yali awa amateeka ekitiibwa naye ate olwedde Makula yazadde omwana kiraga nti bafumbo naye nga tejjukira kooti yabagamba nti okufuuka abafumbo abajjuvu balina kwawukana na Teddy mpoziko nga bayawukana ddala Teddy nga Teddy yakkiriza n'ateeka sign ku divorce waba ngamba nti Teddy manya nga Bujingo ne Makula bazadde omwana awo mba sikutegeera ebyaddala awo etukola ki etuddira ku mateeka netugamba nti neddala amateeka kituufu gakola mu ggwanga Uganda gakola
gakola oba amateeka tekirina buzibu naye nga atejjukira mu mateeka URSB yo erinayo Teddy nga mukyala waani wa Bugingo makulu ataliiyo kati amunaye bikola ki we bitabulira we confusingira naye nga mugenda okuba nga mufollowinga ate musubscribinga munyigide kale abali mu ggwanga erya Iraq akosa ne Qatar Saudi Arabia akosa ne mu ggwanga erya Oman ne mbagamba nti muli batabu nnyo mwali bamutonya nnyo okuba nga mufollowinga Faadi TV UG nkwebaza negamba nti oli w'amaanyi okubanga wasaba okubanga ogikuumirako like nga commentinga ate subscribinga onyige ne kale naye nga munange makula yazadde baby gaalo si balongo omwana ali omu ambadde bawooza yazadde nakatusimanga ne babiri waapi omwana ali omu si balongo naye ddala kituufu kooti egenda kuvunaana Bugingo kuba kooti yamugamba nti basooke baawukane naani ne Teddy naye ate Bugingo bakakanya ate bazadde omwana naani ne makula kiba kimenya amateeka musubscribinga ate munyige ne kale olw'ensonga tebana kubanga baawukana naani ne Teddy